Enanga agamba nti bamaze okufuna okulabulwa okuva mu nsonda enneekusifu nga waliwo obulumbaganyi ekiseera kyonna okuva mu batujjwa ba Al-Shabaab nga basuubizza okukola obulumbaganyi buno mu bikujjuko by'ennaku enkulu eza Ssekukkulu. Era ayongeddeko n'agamba nti bafunye n'obubaka ku masimu okuva mu nsonda ezitali zimu kw'ossa n'ekitebe ekya Amerika munda mu ggwanga Uganda. Tuli wakati mu ntegeka ez'obukebereza oba ebikola ebyobufuzi kati kino kiba kituwa omulimu nga mugazi. Naye kino tetukinaako kweraliikira yadde kubanga mu nteekateeka zaffe zino tuzze nga buli nsonda yonna we tusuubira obulabe kati bw'obwa abatujju obuzze butambula. Enanga agamba nti obubaka bwe bumu buweerezeddwa e Kenya, Rwanda, Burundi n'awalala era nga bino tebisobola kutwalibwa nga lusaago. Bw'etyo poliisi eteesa abaserikale abamala mu kibuga Kampala okukuuma ebifo nga obutale, paaka za takisi, zissemaduuka mu kibuga n'ebifo ebirala bingi. Muliraano wano e Kenya era mu ssabbiiti eyo bavuga bulumbaganyi ku bbaasi, ku mmotoka ya poliisi, bannalukalala. Kino kiba kitegeeza nti tukyalina abalabe abatujju abaagala okutaataganya ekiseera kino ekya Krisimansi n'okuyingira omwaka omujja. Enanga agamba nti ebifo byonna ebirimu ezigotta n'enguudo bigenda kutunuulibwa nnyo ko ne poliisi ennawunyi okwongera okubeera obulindaala okulwanyisa ebikolwa eby'effujjo. Krisimansi eyaffe tuba tugyongerayo tusobole okubeera ku bwerinde abantu baffe basobole okunyumirwa. So n'olw'ensonga eyo tujja kusigala nga tuli mu ofiisi ate n'abo abali ku nguudo